wankomeredde butuukiridde ddala bujjudde ate ne lwakuba naye abaako ne byamaliriza. So okusinziira Bwana Ssemugenyi ky'obuuziza nti ku luno Parliament etaddemu amaanyi mangi nnyo esengejjezza ekimala. Bwe tulira ku minisita yali atunuuliddwa era okuwandulwa. Bogwe bawandula. Dr. Muganga. Yes, Dr. Muganga. Olw'ensonga nti alina obutuuze obw'enjawulo. Naye bw'oba otunuulidde ku nsonga y'obutuuze buno obw'enjawulo, Uganda yo nga yo n'amawanga ag'enjawulo tukkiriza kye tuyita dual citizenship. Okubanga oyina obutuuze obusukka ku bumu. Ne kati bw'oba otunuuliddemu ensonga ya Dr. Muganga nti ye obutuuze bwe yali asoose kubufuna wano n'alyoka ate abufuna ewalala. Bw'oba otunuuliddemu oba otabusese mateeka ono aba wankiza okuba ng'asigalamu. Naye ate singa abadde yafuna obutuuze ng'asooka kubufuna eri ate ne busembe eno, ekyo kyandibadde kireeta question ez'enjawulo. Naye si gwe gusoose. Twakiraba ku mugenzi Alhaji Nassantege Ssebaggala era we nakoleranga sho wano eno yennyini gye tulimu namukyazaako era ne tutaputa ensonga nga bwe zaali naye twalabanga akoze ateereddwa ebbali. Naye mu nsonga eno ey'okubanga abaminisita baveetingibwa kakiiko ngakko guno mulimu mutuufu nnyo gulina okuba nga gukolebwa newankubadde abamu bavayo ne balaga nti newankubadde guli gutyo muyinza okubaamu ebigendererwa eby'enjawulo naye era avayo n'agamba nti ebigendererwa eby'enjawulo tasobola kuba ng'abiteeka ku mmeeza. Naye ekikulu mu byonna nti okuba nga baveetingibwa ekyo kikulu era kirina okuba nga kikolebwa kubanga kibamu okutunuulira kompetensi ye obusobozi butuukiridde omuli ebisaanyizo nga obuyigirize saako n'ebintu eby'enjawulo naye nga byonna bigobererwa okusinziira ssemateeka nga bw'agamba. Era ekyo bwe kiba kikoleddwa Parliament nga munnansi w'eggwanga Uganda ekyo kyo abeera sisuubira nga ayinza okwawukana nakyo singa kiba kikoleddwa mu ngeri entuufu. Wotunuulirako ku bantu bano eno omu yekka ku lunaku olwasooka ye yalinga gwe baali baga nti owaayi ebyo tebiyiseewo. Tugenda okuwulira sipiika yabadde asoma lipooti nga banaku bo wadde kye babagamba bagenda okukola background check nga abasatu abalala nga kigaanye ne weebuuza kiki ekiyinza okuba nga kiri emabega w'ekyo omuntu bamubuulira nga yakavaawo nti owaaye kigaanye owaaye genda otereze kino. Anti kati tujja kukizzayo okusinziira ku ssemateeka awa pulezidenti okuba nga alonda baminisita nga bw'aba asiimye. Tuyinza kwebuuza omunnayuganda ayinza okwebuuza nti pulezidenti ye nga avunaanyizibwa okuba nga alonda twagala kulowoozesebwa nti pulezidenti tatwala budde bwetaagisa okuba ye ng'asunsula abantu abo nga tannaba kuba nga abaleeta mu Parliament. Kyekibuuzo ekiyinza okuba nga kisooka okwebuuzibwa oba tugambe nti pulezidenti yeerabira amateeka oba biki ebirina okuba nga bigobererwa kyesisuubira nti kiyinza okuba ekituufu. Musi awo wenyini oba otandikira pulezidenti n'abayambi be ba advisors tebakyamuyambako mu list kuba otunuulira cabinet list eya 221 yagaa nti eno nkoze abavubi era singa ogitunuulira obulungi ennyo yajjiranga eringa eri ku lupapula yagaa eno teri n'omu yagitunuddeko singa ojjukira ekifaananyi ekyo yalinga gye yawandiika ne peeni ye nga buli omwamu okugiza ku gundi. Na president ku mulundi guno yatuuka n'okulonda Justin Kasole Lumumba nga muwa government chief ninga ate si mubaka wa Parliament. Badvisor abantu tebakyatuma ku bintu bya mukulu oba omukulu abikweka nnyo. Kakati nze ngenda kwawukanako ne muganda wange ono on a serious note waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga kiriwa kitya tuli mu kiyitibwa transition of power. Nyongera ku ddoboozi. Tuli mu kiyitibwa transition of power. Osegedde kitya nti ombuziza ekibuuzo Mwai Museveni ddala baadvisor be bakola oba tebakola. Ekyo ky'amazima ekigenda mu maaso munda mu ggwanga eryaffe erya Uganda reality amazima googerwe nti
ba ministers abasinga obungi abalondeddwa wakategedde ako balondeddwa side endala ne side endala sikutegedde awo Mwai Museveni ayinamu ababe zinokalube straight n'abatali babe bebamuteereddeho Professor so gana maaso so Mwai Museveni ba ministers mulimu ababe nabo mutabani kati ge mazima kubanga wetulaga tugenda mu kitibwa transitional power okategedde kyovula abasinga obungi bamwekwasiza ddala muzeeyi amazima badivaiza bakola oba tebakola kale kyamazima kukyakoleddwa bulaza bakola bayinza okuba bakola naye oba yabadivaizinga yabadivaizinga bwe bamwadivaizinga nange mbadde ngenda buuzayo ekibuuzo nti mukulaba otunudde ani ayinza okuba nga advisinga munne waliwo abagamba obuzibu omuwa amagezi asobola gakuwa n'ekiri gy'oli gwe gatwala waliwo abamu ku babi b'amagezi wawulira nti omukulu yatulonda naye tumunoonya tetumulaba nabo bali ba top notch abatandikirwako ogyeko bano tewali nabo bamutya nabo bamulaba ngaffe balwawo mulaba wallahi amazima tewali kati nga bwolaba ensonga ya Dr. Lawrence Muganga for sure abasinga obungi batandise ogye okukiteeka ku deputy speaker tayeema si bwe kiri kitegeeza ki nti olwedde ekintu kye tugendamu oba ekijja waliwo abalina okuvetingibwa parliament on orders of someone ngawe muyiseewo nze mba straight Brian akimanyi bwe tubeera eri ku radio reality amazima getagisa akategedde so bino byonna process ezigenda maaso otunula butuzi n'ogamba zikanzide walinda ki ekikuya bashatsi kuba naffe tubadde tetumanyi butuuze bashatsi Adonia ayebale Calvin Chwedu Calvin ambaka wa parliament si bawulize eri omukulu aliwa oli number 1 number 2 obuulize bwe butya kale katugende mukuwumulamuko katono nkomewo ne profesa ensonga zinaswayire ddala mu maaso katukomewo butereevu tukomyewo nyongera bongezi kujjukiza ensisinkano gumite ng'ennaku z'omwezi zigenda kuba 20 wano ku St. Focus Center Mengo Senyi tugenda okubeera yonna gy'osinza okuba nga otulaba abantu b'e Luweero abantu b'e Masaka abantu b'e Bundi Bujjo abantu b'ewaffe Bwikwe Nakifuma Kayunga wonna n'abantu b'Ejjinja batugamba mutulaba nnyo mwebale nnyo okuba nga mutulaba naye tubayita mwenna mujje mu nsisinkano gumite ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 20 ku St. Focus Center Mengo Senyi olunaku olwaleero Toswa overnight on St. Focus Center Mengo Senyi wa Dr. Bishop David Livingstone Kiganda Salongo na Lunguma Misindi Kiganda ate saaka abasumba ba Pastoral Board wonna ya St. Focus Center bakulindiridde olaba ng'olabikako olunaku olwaleero overnight olunaku olwaleero wano ku St. Focus Center Mengo Senyi tojja kuba nga wejjusa Kirangwa sebo tuli ku nsonga ya ba ministers bana abalondeddwa mu dakika 5 okay mu dakika 5 kusinza ku buyinza obuweebwa omukulembeze w'eggwanga mu article 10:13 article 10:14 okubanga alonda ba ministers omuli ba cabinet ministers ne bano omanyi mu lulimi olulala babayita junior ministers ababeera wansi wa cabinet ministers esooka kya byonna kireetawo ebibuuzo bingi era ng'abakulu bagenze mu maaso n'obyebuuzaganya mukulu musina atuyamba nabako ka information katuwa nenga ekituufu omukulu Abdulrazak ekibuuzo kyabuuziza ekyo kibuuzo kinene nnyo eri omukulembeze nga ye avunaanyizibwa mu kulonda baani aba bagenda okubeera ba minisita mu bifo ebyenjawulo nti okubanga tulabye abali mu bana nga okusinzira ku qualifications ziriko akabuuza oyinza okutuuka ne weebuuza nti tugambe kaali kagenderere omukulembeze w'eggwanga
ng'ayagala kutestinga abakulu bano abavunaanyizibwa mu kusunsula aba parliament leero parliament ye 12 eryetya oba erimu ebituli basobola ogiyita kulitalaba naye bino byaggwawo byedda bye baatugambanga nti president agenda okulonda musooka kwogera naye ku ssimu president awa muntu kifo nga tayogeddeeko naye mwena mwogera naye nakubulya bulungi naga kale nkulonze naye nga tomanyi wakulonze naye ng'otegedde bikyaliwo ebyo simanyi sirinaako bukakafu nti oba n'akasimu basukanga kufuna olwo minisita yatugamba ye yalinako ekifo waali ng'atudde nga tamanyi nti bamuwadde obwa minisita agenda okyuka bwati ng'alina abakuumi baali batulimba oba bibaayi sijabiwako nnyo obujulizi sooka ye yali tamanyi nti minisita agenda okyuka mu kifo yali ali anywa kacayi kakaawa agenda olaba nga balinga abamuwamira gati cool security nemweyayo nga kwoli just ekyasooka okunneeraliikiriza kwe kugamba nti bano abalala bakakiiko kabasunsudde nti olw'okuba nti balina obutuuze mu nsi endala oba obwensi esukka mu emu ng'ovudde ku ggwanga erya Uganda naye ekyali kineewuunyisiza nti baasazizaamu buli sigamba okusaza muganga neŋŋamba obutuuze bwabwe obwensi endala kubanga osobola okusalawo n'omalirira n'ogamba nti wemba mbadde n'obwensi gundi obwo mbusazizaamu kansigaze buno obwaki obwa Uganda okusobola okusigaza ekifo kati bali mu kusooka balinga abayisiddwawo kati ngenda okuwulira ensonga nti abano bo batereezeza ensonga zaabwe neŋŋamba process etwala buddakiika bwe butiti n'okuba kasimu nti mu busazeemu nekiggwa naye wetuba ku mwoyo gwa ggwanga kirangwa omuntu watuukira okubutuuze gwe otuukira okugamba kangobe ku butuuze bwa Amerika eggwanga lyo kyayagala bulungi ngamba oba okyalina omutima gw'eggwanga otuukira ogaba bannaye kangobe ku butuuze bwa Amerika n'obugobako kuba tosaba bugobako mu mwaka gumu n'obufuna mu mwaka gumu wetwalira process etwala mu akaseera era abakikola oluusi abeera ne waabalidde oba abeera n'ekigendererwa aba akyalinamu omutima gw'eggwanga tosobola kugamba nti omuntu okufuna obutuuze obwensi endala mutima gwa ggwanga olwo guba gumuvuddeko asobola okuba ng'alina ebigendererwa ebirala naye wembadde ŋŋenda nti bw'otunuulira nga tukuba tooki mu baministers ng'ovudde ne ku bakulu abagenda mu maaso n'okusuulibwa ettale olw'ensonga y'obutuuze naye nga by the way si bipya kubanga waba ojjukira bulungi mwaka gwa 1986 omukulu Jerome Moses Ali yennyini okusunsula kwe kwaliko akabuuza nga bagamba ate bamuzaala eri Sudaani era gwali mwaka gwa 1986 omukulembeze nambayo n'atangaaza nti tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza naye omukulu tasobodde kubanga akolaki ng'alayira teyalayira mu kusooka olw'ensonga era waliwo question mark ku nsonga z'obutuuze President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo kennyini n'akiclarifyinga naye n'ategeeza nti tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukola okunoonyereza nti bamutegeeza baali bajjajjaabe be baava saidi z'omu Sudan ne bajja mu Acholi si bipya naye kati woba otunuulidde kabineti yonna okutwaliza wamu naye nga kiri ekibuuzo kyo nkireseewo nti ekibuuzo kireetawo okwebuuza nti omukulembeze tatwala kadde kamala oba bano abawabuzi be yabawabula okubanga atuuka okulonda n'abatalina bisaanyizo ne bazuulibwa luvannyuma kati bano abatasobodde kulayira oba abasunsula ebisaanyizo babirina just kali tosobola kumanya ensonga y'ebisaanyizo gye njogeraku ng'oli mutuuze w'e Congo anti okusiza ku ssemateeka ababeera naawe nga tetumanyi naye ffe ng'oli mukwano gwaffe okusiza ku ssemateeka alina engeri gy'akirambikamu alina engeri gy'alambika kyeŋŋamba appointing authority tesobola munenya nnyo bayinza okuba mikwano gye naye nga tamanyi byabwe birala bino si bya mikwano ŋŋamba ye ayinza okuba nga bamanyi bannayuganda bannange ku nsonga y'eggwanga tusuubira nti singa omuntu aba n'aweebwa ekifo ng'omukulembeze kyetaagisa akadde akamala nti ani omukyala Honorable Justin Nammeere ne mugaa tutwala akaseera tukole ki tumunoonyerezeeko tumusitadingi ali qualified agwanidde naye nga bw'olaba baministers kati njakoona ku nsonga y'omukyala Honorable Justin Nammeere omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'amuteeramu sitampu n'agamba nti omukyala oyo yadda ayogera ku nsonga y'okuba nti ateekawo ab'ennaku zo balina engeri gye bakiyita ateekawo layini embeera president ng'akugamba natuukayoko mu kitundu ne baŋŋamba talina mpisa biki kati neŋŋamba oli wakugambako nti obbye tolina mpisa nti wotunda baminisita wotunda
nga watuta akaseera just nammere nga tali ku floor ya parliament obanga aliko eno bali ku zi TikTok kwani oyinza okumusanga nga ayoganoga naye oba ono muganda we si minister kubanga waliwo ebisubirwa mu minister okusiza ku kifaananyi ky'eggwanga. President ali mu kukyusa ekyo ekiriwa ekifaananyi ky'abaminisita bamakooti omusanga wali minisita tatuukikako minisita tayogerwako minisita tabeera mu kati tagenda mu mboozi za mu kati ndowooza kyali mukulu Razaka olina akasembayo ku nsonga eno. Ku nsonga eyo yennyini mukulu Kirangwa ayogedde ensonga gye sagala nnyo kuleka nga jjinja sikyusizaamu kyusaamu ku nsonga ya Namere eyo olunaku olwali yesi Namere oyinza okumulaba ng'alina ebigambo byayogera ye ng'omuntu naye nga olunaku olwaleero tuzze tulaba minisita oba bakulembeze mu gavumenti nga balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe n'engeri gye boogeramu ku ebiva mu kamwa kaabwe ng'esusse okuba nga nnyonjo naye bwe tufunamu oba omuntu anaabwatuka ku lulimi anaabogola oba oli awo tunaalaba ku bikyusibwa kubanga bagamba sekyuka kitaluma yente y'abato naye mpozi kye tusaba ate aleke kukola biyinza kuweebuula kifaananyi kya bwaminisita n'eggwanga. Akasembayo ng'amaliriza ku pointi eyo yennyini we tutunuuliddemu baminisita abalondeddwa President Museveni owa minisita olunaku olwaleero kye twebuuza kiringa ekyafuuse ekikubagizo oba okukompasatinga oba okubaako bwe bajjukira tulaba General Moses Ali mutabani we okuba nga yatunuuliddwamu ne Namere yennyini we tulaba ewa Sempijja Abangase tulaba ewa Amini Abangase tulaba simanyi bagwanidde nnyo oba kirimu okuba nti kompasatinga oba okujjukira famire ezimu ezamuyambako oba oliawo nga jjabana babalwanyi musi wanji mwami jo nsonga ya nga tumaliza ya Namere akasemba njogereko profesa engeri gyagirese olaba ministers baneeno buli omu alina role gyalina okuzannya profesa lekera bino biita bbali okikonyeeko Namere alina role nga ye gyalina okuzannya yensonga lwaki alondeddwa kubanga n'okufuuka omubaka wa parliament nawo kwalimu ebirumira bingi kwalimu okugenda mu VAR ate defale yagenda ku VAR bakitavita video assistant referee nga munda alinamu akajozi kamani agenda sala gwasona kati Namere honorable ne Balamu kambeko ekintu kyengenda bagamba waneeno reality amazima kamba boolire kino Namere ne Balamu tebagenda kukwatagana wallahi amazima lwaki Balamu Barugahare minister alina gyalipotinga Namere alina gyakolaki gyalipotinga ejjo Mwai Museveni yadde ayogira statement mwaziwulidde mwenna n'abatula abaziwulidde era bazirabye osegedde zayogedde ku minisita omujja Justine Namere era buli muntu yabadde omutima negwewuunya nagamba Mwai Museveni jjajja mwami myaka 4 ayogera statement we terede mu stamp genda maaso kati kiki mbadde bagamba nti nakigenda obagamba onawulira naye ekikulu kya byonna by the way mbadde ekyamalayo akantu kanene mwami Balamu wallahi I predict n'abatulaba mwenna abali eyo one time one day agenda kubeera ku prime minister wa Uganda gwakyogedde nga tuba ku nsonga eyo era omukyala Honorable Justine Namere okusinziira ku kyenamusanyukirako ekyenamusanyukirako ndi mukumbawumba kyeŋŋamba era by the way minisita abanyumira ate omulegera akuwa essuubi nti ajja beera active naye singa ensonga ezimu zitereezebwamuko kuba president kasita yataddemu stamp nengera abasinga eggali yandiyogera okubayitamu naye ekimu ku byamusanyusaako yavaayo nagamba ffe sijja kusinziira simanya ku pepa wakanti bikinze njagala bintu birabibwako era tekinyuma nnyo okubanga mulina oba abaweereza bali mu bifo nga beewoomya naye ng'ebirimu tebitambula ekikulu kasita ebintu bikola ki bigenda mu maaso n'okutambula n'ekifaananyi ky'eggwanga okusigala nga kikuumiddwa. Kale tugenze ku nfa ya munabyamizannyo Saidin Gongodio
ayafiira ali mu bitundu by'e Nakawa. Abdulrazak, Bannayuganda lwaki batwalira amateeka mu ngalo? Nalabye akatambi ako producer wange singa okampaako ne kannenyamiza engeri gye bakubyemu omusajja nti toyinza kubanga omuntu omuteebereza kubba kasimu n'omukuba bwoti. Waliwo omusajja yabadde mu kigundi ekya yero yaleese omuti bwe guti n'agugunda. Nalabye Gongodyo nga yali agezaako kubanga abannyonnyola naye nga tebaagala kuwulira kintu kyonna. Nagaa nedda ng'olina kufa nga bamusalidde beefudde kooti. Bwana Ssebugenyi, okusookera ddala nja kutuusa okusaasa eri famire eya Sidini Gongodyo, abafamire saako ne fraternity ey'abannabyamizannyo okwetoola eggwanga lyonna Uganda. Olw'ekikolwa ekyo ekyakoleddwa ekitali kituufu yadde n'akamu n'akettondo. Naye ekigambo mob justice, Sidini Gongodyo obulamu bwe bwatambulidde okulekulira ensi ne bwomanga ettooke evvumbike. Naye ng'ate bw'oba otunuddemu mob justice gwe Munnayuganda ali atannakitegeera oyinza oba ekigambo mob justice kyeki. Mob justice yo nga yo bwe kuba nti omuntu mob kitegeeza abo abantu abakuŋŋaanya abo mu ngeri ey'okumenya amateeka ne basalawo babeeko ekintu kye bakola ekirimu okuvayoletinga eddembe ly'omulala ekiviiramu oluusi okukosebwa saako n'okufiirwa obulamu bwe ekyatuuse ku Sidini Gongodyo. Newankubadde olunaku olwaleero kyeyolese bulungi tujja kwebaza poliisi nti yasobodde okukola kyonna ekisoboka n'etandika okukwata yagombye obwalamu abo bonna abeenyigidde mu kikolwa kino okuli abakutte obutambi mu ngeri ey'okuwagira n'abo ababaddewo nga bakuba saako n'ono omusajja gweyogeddeko yabadde mu saati eya yero akatambi kaakaawo akatambi bamufumita mutwe. Toyinza kulaba kintu ng'ekyo. Lushoke n'avaayo naye n'ayogera n'atukakasa nti bakutte Obedi omusajja oyo yakwata ekiti n'akuba. So kino tekisoose kweyoleka leero tuze tukiraba mu buufu buyitirivu nnyo mu ggwanga Uganda. Naye ekyenjawulo ekizzeemu nti ebiseera ebisinga bwe bakwata ku omunene watuukibwako ku nsonga ezimu gavumenti etera okuvayo nezuukuka nebeera active. Ebintu bino ebya mob justice ebisoose leero. Mob justice ono okwetoola n'ensi yonna waali mu Uganda nakoma kulaba era baali ba boda mu bitundu by'e Kasubi. Owa boda ow'emmotoka yakalabula ku boda nezimugoba nezimukuba nezimwokya n'omwokya oba ogijjukira incident eyali e Lubaga. Exactly. Yaliwo bulungi wano Kasubi. Yes. Exactly. Niwano Mengo wano kyaliwo okwo. Naye mob justice ono Munnayuganda ali yatulaba. Mob justice yeeyoleka mu bika bya myaka egy'enjawulo. Ekyokulabirako abantu abakyasinze okukola mob justice olunaku olwaleero mulimu abalina obwavu bw'ekika ekyawaggulu. Ensonga y'obwavu ereese kinene nti bano abaavu ennyo mob justice akutte ebitundu 27 ku buli 100 okuba nga babwenyigiramu. Lwaki? Kankuwa ekyokulabirako. Oyo gweyogeddeko gwe baakuba mu mmotoka. Nze nali mpetaawo ebunnamwaya ku Toto. Mpeta ekidduka kyange bwe nti nyingira ku mafuta okunywa amafuta. Naye nga waliwo mmotoka eveeri ku mafuta nze nyingira egafuluma. Nennyimiramu katono eyitewo. Owa booda yajja mabega n'ankalabula. Bwankalabula nveeyo okumulabe bayagala okunkuba mizibu. Aba booda nenga yankalabuti yaabwe tuulirawo oba otambula kukuba booti obasangawo nga balinga 50 ku kantu kamu bwe kati bonna bayimirira. Mbadde nkulaga waba obwavu obuyitiridde ebitundu 27 ku buli 100 wano mu ggwanga Uganda mob justice ye baana baliwo. Then ne wabawo bano basisomangako. Abo basisomangako nabo mob justice babwenyigiddemu. Kati bwe tugenda mu bitundu ebyekyalo n'ekibuga mob justice
mu bitundu ebyekyalo akwata ebifo bya 18 ku 100 ne tujja mu bifo eby'omu kibuga naye mu justice katono nnyo kamalokola ku sente Okay. ankomewo ankongera obudde Munnayuganda aliyo tugenda mukumulamu naye teri alina buyinza ku bulamu bwa muntu mulala mukuume eddembe akatukomewo ensisinkano gumite genda kuza omwezi gerako 20 Bobu n'emikwano gye gyonna tugiyita okubanga wegiri Bobu alina mikwano gye Rakai Bobu mukulike Rakai mwewale kubanga muine enteekateeka gye muliko bane tulina enteekateeka ya Together We Can twagala kukwatirako omukyala afiirwa bbaawe n'amulekera abaana bali mu bana ku bataano Kingdom Media ne Bishop Kiganda ne Mami Cindy mu nteekateeka ya Together We Can yatandika okulaba nga tuzimbira omukyalo ennyumba ebalirwamu obukadde 8 Bobu bano bagenda ne bagirambula n'afunayo n'emikwano gye waliwo newe yatuuka n'atulaga bwe batalongoosa byonna ajja kubampa info wenaakomera mu kitundu kiri ngenda kubanga mbi bategeeza naye nga enteekateeka ya Together We Can egendera ddala mu maaso osobola okubaako kyoteekako osobola okugulayo akasawo kamu aka sementi osobola okugulayo ebbaati osobola okugulayo musumaali buli kyonna kyokola atulabe ng'omukyalo oli ava mu kusula mu babiyita bireka okusula mu bireka okuva mu kusula mu bireka ate abeeko wasula nga wategerekeka nga Munnayuganda omulala Razak Sebo obadde okyaŋŋamba biki ebintu okubanga byaviirako abantu okutwalira amateeka mu ngalo ng'oŋŋamba ku bwavu n'ebintu ebirala mob justice tekigenda kuva eri kibeerawo bubeezi ensonga zino zengezaako okutematema oba oliawo gavumenti ebitongole ebyobuyinza ebitongole ebyessiga eddamuzi ebitongole ebyokwerinda birina okuba nga bizitunuulira kubanga bwe tudda ku kyemyaka emyaka baani abakyasinza okukola mu justice bavubuka bwe tutunuulira nti emyaka 50 okweyongera waggulu abo tebeenyugira nnyo mu mob justice ekitegeera tebeenyigira nnyo mu mob justice naye emyaka wakati wa 18 okutuuka ku 3 abo bakyasinza okwenyigira mu bebabeerawo ekyokulabirako gongojjo kubamukubye bwe babakwate ne babasimba wali layini olina emyaka emeka ojja ssanga bagwa mu myaka egyo 18 ku 3 naye omwayinza okwebuuza lwaki emyaka egyo 18 ku 3 bali nnyo mu bikolwa ebyo ebiseera ebisinga nga bwe nakunnyonnyodde nti ensonga y'obwavu obutasoma kimala ebyo biri nnyo mu bavubuka bano abavubuka baweddemu essuubi ne batuuka okukola ebikolwa bwe bityo then bwe tutunuulira nti waliwo ne tugamba nti lwaki abantu batuuka era bakole mu justice lwaki omuntu ono we bamukwata nti waliwo obuzibu obuzzeewo babbye oba alina ekikolwa kyakoze kimenya amateeka bo kye balaba lwaki tebaddukira eri ekibuuzo kyange kino kigenda gy'oli ng'ova ku nsonga eno poliisi erina cameras zikola ddi because waliwo newobeera ku kamera waliwo olaba nti waliwo ekitali kituufu wali mu gundi president yabanenyako abantu bano obutakozesa radio calls kulaba nga bacommunicatingira ewaba obuzibu because nsuubira ali enaggulu katugayo oli ku kamera osobola olaba gundi eyo nti wano enakawa gundi bweti ne bweti waliwo ekigenda mu maaso nemba nga enakawa waliwo poliisi esobola okujja okuyamba amangu naye ebintu bino eno biba nnyo ku like tumala byogerako eno ne ku TikTok ne bitambula poliisi nerigenda mu kamera zayo negamba akatambi bannaffe nange mukalaba nange twakalabye wano eno naye kati katubanoona ne banoonya ne bakwata naye nga tesobodde kugira ddala bali eri mu kaseera kenyini mbetaagira bw'oba otunuuliddemu research alaga nti bannayuganda trust issues n'obwesige oba okukkiririza mu bitongole bya gavumenti bwe tukwata institutions zonna ne tuziteeka wali ne tuziyiwa wali ne twebuuza institution ki gye bakyasinza okuba nga tebakkiririzaamu poliisi bwe tuba tukutte okuva wansi ekwata kifo kyakubiri okuva wansi yes ekisemberayo ddala okuva wansi sikutegedde kyetegeeza bwe ŋŋamba nti bwe bibeera 10 poliisi ekwata kyamwenda
ani asookayo bannabyabufuzi be basookera ddala wansi bebasemba wansi kati bwe tugenda ku bitongole ebikyasinze okulya nti enguzi mu bya gavumenti nti poliisi yesooka kusooka eyalipoota nayo weeri naye abapoliisi abo obeera nabo bakugamba poliisi bondi yabwereere era mujje mugifune naye otegera nti ya ssente ngakugaba wano tewali mpapula empapula zonna ezalwimu zaweddewo tetulina kuwandika genda ogigule yakulagira ne we bagigula nga ofiisa kali polisi namba tesobola kugula lwimu ya gumu kanaana nogula amafuta g'omusirikale agamutwala ku mulimu amafuta gamutwala ku seeti nga mmalirizawo wennyini ekibuuzo kyombuza kamera tezikola nze ku nsonga ya Sidini Gongodyo navuddeyo ne ŋŋamba poliisi bw'ebanga evuddeyo neetulaga nti oli eyabbye yabadde gundi era n'akolawo bati Gongodyo n'ajja n'agwa bugwi mu mbi z'abali era bakiraba ku kamera ne neebuuza lwaki tebaasoboleddewo kukiraba wali mangu ne bajja ne bataakiriza embeera kamera zino tezabaddeko bazibeerako ku ssente empitirivu gavumenti ziyateeka ku kamera ezo babadde tebayinza kuzikozesa kimala naye ate bw'oba otunuddemu ebizibu bingi bigwawo mu ggwanga Uganda poliisi ereeta buleesi kubalaga byabaddewo lwaki tebikontrolinga ku kaseera ako kennyini kamera ezo ezisinga okukola zez'oku nguudo nga zikwata abavuzi b'emmotoka wodiza omusango ku Masaka Road ogyotuuka e Kampala yakulabye dda era n'akuyibiriza balina n'abagoba naye nga bagoba kusinziira ku kamera kyebalaze we ŋŋambira ndowooza zikola ku byo poliisi byeyagadde musi ensonga ya Gongodyo sooka okusaasirako famire ya mwami Sidini oyo ne bannayuganda amawulire gano agabakubye enkiku eyo naye mulimu ebibuuzo bibiri 2 question plus 1 bibeera bimeka bisatu ebibuuzo bibiri gatako kimu bibeera bisatu naye kino ekimu ekisembayo kyankizo nnyo kyetusaana okubeera nga twebuuza mwami Razaka kyabuuzizza nti kamera zino eno ekyamazima zikola ddi zikola ku mulimu gabbo gwebirabagadde nawe okyebuuzizza kibuuzo ekyo bayidayo kinene kyakuddamu nti ensonga za poliisi nga yongeza emmotoka bw'ogyogeddeko nti emmotoka ebbiddwa dakiika eno eba ekwatiddwa wali ensonga z'abannayuganda bangi lipooti ezimu ziraga nti bannayuganda 13 wallahi amazima omwaka bafa mob justice omwaka n'emisango egisinga poliisi gyerina mob justice ekwata kyakumwanjo ja mob justice ne mob justice ebiseera ebisinga badde yeetoololera nnyo ku babooda babeerawo be balutandika ababooda baganda bafa tubasalira musango naye ng'ekyamazima tiwabooda adde akonawo katono bwati nga bakuyikira kirindi nga bakuba nawe yogeddeko incident eyakutuukako siwe kiri naye bo baba tebaagala kuwuliriza wa mmotoka ate wamotoka baagala kuwuliriza munnawe kyabagambye gwe yatwala ezaawe bo tebazza musango kuwa kidduka kirala gwabazimba omusango kakati akatambi ka Sidini kafulumye bane kino kyabuswavu nnyo kafulumye ng'omuntu akubwa emiggo nsambagere buli kimu ate poliisi nekalirizinga nekata mu budde buli eri Razaka obuuza ebibuuzo badde birungi nnyo baaliwa ani yebakira ku mulimu poliisi yebakira ku mulimu kati kankwa ekyokulabira bannayuganda babadde basaba nno kooti eyasalira Okero egende ne Nakawaawo ensonga z'Okero mpanvu zigendamu ekyamazima nti etuulirewaawo wenyini wakolebwa ekikolwa gwe nagwo gusalibwe mu bwangu ko tuyinza okudda mwaka nga mulamba nga tetutegeera
yakuba Sydney abakola obutemu ku Sydney bakolebwazi ekisoboka ne kasoke twebaze ne poliisi kubanga okubeera ng'olwedde erina beekutte ne baleeta in public ng'ate be bali mu kifaananyi kyetulengera enayo credit nungi nayo kifaananyi kirungi eri poliisi eri bannayuganda naawe ekibuuzo ekirala kiki ekiviirako kino kikireeta ekyamazima bannayuganda beekyawa ekyo kimu abantu beekyawa dda bannayuganda wekyawa atotta muno genda wekyayire munebyo batya ng'olima nayabuza omu yagamba nze ngenda kwekalakasiza munebyo ate bwe bamugjayo okugamba agende yeekalakasize bulungi munebyo ate n'akaaba wali abatazirina yagamba nze ngenda munebyo yange mukulu Ssebugenyi okusinziira ku mukola analysis gyakuwadde nti abasinga okwenyigira mu bikolwa bino be bavubuka jasanga omuvubuka talina yadde kataka kali oba 5 oba namupangisa akayumba ke bakasenzeewo Land Road adda muli bubi akayumba bakasenzeewo embeera bwetya awulidde wali enduulu walalalala talina byakola isinde kirangwa ensonga eno ey'enyamiza newankubadde tuseka ti omuntu ne baga nti kitaawo afiiridde mu bintu by'okusaaga ti waliwo ebintu bye basibako omuntu ne baga nti Kirangwa twamusanze akutto nga bwe baga Kirangwa twamusanze akutto omukazi wa wali nanya ekirala kyekiro kinene bayinza omugaa nti Sydney yabba akasimu nga mikwano gye egibeera naye tegimuuyaako nti oba yali yabbye n'ennosi 10 naye nga ogwo omusango ogumuliko ogumusizza kyekyo kyenkugambye nawe okukikugerezaako nti aga Kirangwa yakoze bwekiti nawabanga abadde akabbye oba nawabanga Kirangwa abadde akabbye okusinziira ku mateeka si buvunaanyizibwa bwaffe okutwalira mu mateeka mu ngalo emitendera weegiri egirina okuyitwamu ekisooka kya byonna sijja kugendayo abaganda bange gye bagenze mu maaso n'okubanga batemaatema naye ebimu ku bibuuzo by'obuuziza abaganda bange nti kamera zikola ddi kamera zakoze mu kulaga baani abenyigidde mu bikolwa bino kamera zakoze mu kukulaga nti obujulizi weebuli newankubadde nga twandisuubidde nti zandibadde zikola ne mu kutangira embeera nga tennakola ki era ndowooza okunenyaawo we kuli oba yensonga gye tubaddeko nti ng'ovudde ku bino okuba nti bakapukyalinga ebibaddewo nti ab'ebyokwenda balina okuba nga bongera eryanyi mu kulaba nga batangira naye nsi obweraliikirivu bwange bwe buli nti bwe ntunuulira embeera nga bwetambula ensonga nga bwe ziri kikyali kituuza si nti mpagira ebikolwa bino nange mbivumirira era ntwala okusaasira eri abooluganda ogamba nti olina essuubi nti bino birabika bitandika butandisi nekanduka ngakuwe wali waffe eggangu wetubeera musajja mukulu yadda ku mulimu ng'anyweddemu okwo nga womayi neyesigama ku kikomera kya neiba abamu abakuba nduulu uyo omubbi nebamukuba ne bamutta bwe bamukubira waaliwo kamera era nayo incidence yagenda okubeerawo tewali yataasa katambe kekafuluma gangu awo olabawo nga poliisi eri katambuteze mukulu Ssebugenyi mbadde nkugamba nti obweraliikirivu nga nze bwe nnina kino kikyali kituuza okusinziira ku mbeera nga bweri ekiriwo kyakwongera kusabira busabisi ggwanga kati era nga nze omukkiriza bw'oba osomye ku bayibuli ebiseera eby'oluvannyuma ebimu ku ebyo ebintu ebigenda mu maaso bituukawo oluusi n'ogumira ku kitabo bayibuli ekigambo kya Katonda kuba ojja kunzikiriza nsome ku nnyiriri zino ngenda ziyisa mu bufunze Timothy ekyokubiri essuula eyokusatu olunya olusooka olwongera okulaga mu biseera eby'oluvannyuma embeera nga bw'enaaba kwensinzidde okulaga nti bino kiringa ekikyali ekituusa agamba naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja kubanga abantu bali babeeyagala bokka abaagala ebintu abenyumiriza ab'amalala abavumi abatagondera bazadde baabwe abateebaza abatali batukuvu abatayagala abaluganda abatatabagana abawaayiriza abategendereza abakambwe abatayagala bulungi kwegamba biseera by'oluvannyuma mukama waffe yatuyamba n'atutangazaamu naye nga bw'otunula embeera eriwo essaawa za kakati bw'ogattako n'embeera bannansi mwe bawangaalira abavubuka bangi n'abalala ogenza okusanga nga embeera beekyaye
era munnayuganda newankubadde nga nnyongera okukukubiriza obutenyigira mu bikolwa byaki byakutwalira amateeka mu ngalo kikuwa ekyokuyiga nsuubira nti waliwo abagenda okifunamu ekyokuyiga abayinza okuba nti badde bakirwangalo kya lubalaato kubanga ab'ebyokwerinda batandikidde kubadde bakwata kamera ng'omuntu ojjawo otya obuvumu obukwata kamera nga bali mu kutta omuntu kale oyinza obutasobola kutaasa naye obuvumu obujjawa content bagadde nnyo content nti osanga ebikolwa olinga mu kifo ky'okutaasa oba okubaako gyakubira enduulu nti mujje mutaakirize naye nga naye ayagala content akateekeyo kakole ki katambule naye mu bintu ebitakola makulu era weesanga ng'oli alengera omwana bali mukuba oba omukozi alina engeri gyatulugunya omwana oli naakulaga nti abeera n'omutima ogukwata akatambi paka wamalayo n'alikodinga n'akola ki oli omwana n'afa n'avaayo n'aleeta akatambi. Ku nsonga ya national budget okujjawo ng'olina akaseera akasembayo nga mpumbawumba ku nsonga eyo gavumenti ndowooza mukole ekisoboka okulaba nga abantu bano kubantu banyiivu era mukulu Ssebugenyi abantu kati obagenda mpola balina ebizibu balina okusoberwa naye tusaba mbi newankubadde nga muli banyiivu obulamu bw'abantu tubussemu ekitiibwa mu ggwanga erya Uganda ne mu nsi kati endala obulamu tebakyabuvaluwinga kati ogenda okwekanga ng'oli asanze bakuba tamanyi lwaki bakuba era bangi olwokuba nti talina byakola ali awo ali aido naye ng'atandikirawo okuba agenda okubazaga yaba yakoze eki n'okulowooza kugenda okuggwa nga yatiddwa yabadde innocent tubivumirira mu ddakiika emu yokka kino tukiyinza kibuusa maaso nabadde ndaba mukulu Tony Mawejje akulira aba booda mu Kampala booda omulimu ng'ogwa booda gufuuse ekyeyonoonero ekiddukiro ky'aboonoonyi nti nja kusaba Tony Mawejje alina statement gye yakoze temuli qualification asanga avudde mu kyalo atunze ekibanja emereddwa agirese leero gwenno tomayina kumanya naye nga gweyagala akuvuge tamayina wanuwe yes tamayina kitundu Tony Mawejje alina ensonga gye yagambye kino kigende abakulu abakulira ebyokwerinda saako ne KCC yakoze statement n'agamba nti omulimu gwa booda guno ffe twategeera engeri y'ogutereeza uniform kwogatta n'okulaba nti KCC tuyambeko ekwasaganye ensonga eno etereere ne KCC tetuyambye yagambye sega KCC tesobola kukola kyetaagisa bo bagenda kukwata omulimu yasabye nti ab'ebyokwerinda bawambe omulimu gwa booda kubanga bagutereeze yes bwe tutunuulira embeera yonna nga bwebadde ababooda basusse okuva Sidini bwe yattibwa obutabanguko bubiri obwakatuukawo bw'amaanyi nga bw'ababooda kwe babbira kwe bakola ki tulaba buli attiddwa mu ggwanga Uganda akozesa booda so n'olw'ensonga eyo n'abantu sekinnoomu tubeere vigilanti ku mbeera yonna ekigambo ekikwatanye mob justice tetukikiririzaamu leero ojja kiwagira enkya embeera ekutuukeko nga eya Sidini olugwemu nga si gwabibaddemu ng'ate gw'obadde obiwagira embeera ekutuukeko oba si ekyo etuuke ku muntu wo tuvumira ekikolwa kino so buli kwe kikwatako kule kisoboka okulaba nga tulwanyisa ebikolwa ebya mob justice. Kale katugende mu kuwummulako naye tukomawo tugenda ku national budget yasomeddwa ya buse 88 omusobyo ly'ebbanja lya Uganda lituuse ku trillion 126 bingi ebyateereddwako essira bingi ebyateereddwako ensimbi bwe tukomawo tugenda kubanga tubikulambulira nawe munnayuganda okitegere naye nga teweerabira amafuta bagongeddeko ekyebibiri butto n'ebirala tugenda kubanga tubikuyisaamu mpola mpola otegeere essaawa newoyimiridde akasente okategeke mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja katukomewo tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisembayo program the Springboard emeza abanamawole ne Razaka nine kirango ate ne mukwano ga MC omukulu azo ogamba otya program ngambye emunyumidde nnyo webale nnyo kubanga goberera waliwo omukulu bamuyita Kabogoza ye abeerako nnyo nga program eno lwa kutantubaawo ate era program eno Springboard kuva Monday paka Friday eberegera mu maaso haza abakutuusaako bannabyabufuzi ab'enjawulo ate wenze netukutuusaako ebibadde mu wiiki kale n'ogenda nga ofunye ekintu ekisingira ddala okuba ekyomuwendo omungi ddala ddala mu kitundu kyaffe ekisembayo kino njagala tukwate ku nsonga ya national budget aŋŋendedde wali nga ngamba yabuse oba obutabalika 84 n'omusobyo wabula ng'ensimbi ezisinga 40% ya budget yene egenda sasula mabanja waliwo
ebigenda okuba nga bikolebwa enguudo ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebintu ebirala ate nga gavumenti esuubira okusolooza omusolo gwa trillion 45 kuva mu bannayuganda newankubadde nga luli yasolooza 37 kiki ekiyinza okuba nga kiri mu budget eno oba engeri gyenaalabikamu tandike ne musi budget eno oyinza kugitunuulira otya era kifaananyi ki kyoyinza okuba munnayuganda ku mbeera y'embalirira eno nga bweyinza okuba nga etambula. Kakati mwami Ssebugenyi budget y'omwaka oguwedde yali ya trillions 72 plus 73 awo ate budget y'omulundi guno eno ya trillions 84 plus kitegeeza ki nti ey'omulundi guno eno yeeyongeddeko si bwe kiri yeeyongeddeko ey'omwaka ogunzikiddwa ebaddeko wansi kitegeeza ki eri munnayuganda alina kwesiba 2 kubanga tuddira ebbanja lye tuyina liri mu trillions meka 16 ebbanja lisinga budget wetusalawo tusasule ebbanja eggwanga teritambula mamirasa ate neno ebitundu 4 ku buli 100 tegeeza tulina 6 zokka eza development kuliko meka ng'ogyeko emisaala kati yakwata trillion 10 baziwadde security trillion 10 zigwe mbina ebyokulaakulanya eggwanga byolaba ebyamaanyi ojjako trillion 10 zogera okuwa security basigalawo trillion 7 trillion 7 kwe kuli ebirala ate abasomesa nabo babongeza kweziri aba primary kweziri education baziwadde 6.6 trillion bwowulira nti nno tebazifunye teweewuunya mu mwaka guno alaza akatandikira awo ensonga y'embalire n'engeri gy'osuubiramu okuba ng'etambula jjukira batongeddeko ekyebibiri ku mafuta fe abavuga naye bagenza okyongerako mafuta gaali mu 5 gayingidde kasanvu twala ogumu ekitundu n'ogulayo lita 2 kati munnayuganda avuga emmotoka yamanyi kyayita teweewuunya nti amamotoka kati tugaleka nogakankwata akabo nze nenteekateeka njagala kugula kano kasukuta buno akamasanyalaze buno obupiki buno obutono akabayindi obwowe butungo obwabayindi nteekamu emitwalo gyange 2.5 nenvuga wiiki emmotoka tuzireka munnayuganda atulaba eggwanga oli balikula because eggwanga okula likulira mitendera nti omuntu abadde avuga katugambe kavitizi aguzeyo pulado ennyonnyo nemuweesa ekitiibwa kati ate woonaawa nga teguddayo eggwanga oba toliza mabega mubido ikamu neyagalidde olw'embeera baatugamba nga nzijukira edda budget bwe twajja nga trillion zeeyongedde nga awo tukula naye tugenda okufe abatunuulira nze ndi mukugu nnyo mbyensimbi ebyo nti nafuna obukungu ogyeko amawulire n'ebyensimbi n'ebya banking bw'otunuulira byenfuna mu ggwanga Uganda fe okuba nti tulina budget egejja tudde tekitegeeza nti tukulaakulana tweyongera kukula ogenda okutuulira kukula kwaffe okwa budget mu ggwanga Uganda kukula lw'amabanja ng'obuzibu tusanze budget ekula kusasula mabanja tunuulira omwaka 1996 President Museveni wakwatira obuyinza kati sofa baminisita abakasoma budget baweze 9 so tulina 9 naye buli omu bwe nkuleetera budget jajja asoma ejja ekula mu ngeri eryawo esusse nengolooza tulina ebyenkulaakulana oba ebizze kujjako bwe tuddako mu Mayanja Nkanji Mayanja Nkanji we yali minisita w'ebyensimbi alina ebintu byeyakyusa ebyenjawulo era nga bino byayamba eggwanga Uganda ku bintu bingi newankubadde President Museveni yamusindikira ebbaluwa nemuwummuza President yamanya lwaki naye today nga Henry Musaasizi yakikuttemu era tujjukira Anita Monge mu mwezi ogwa April basoma budget ne bagireeta mu parliament ne bagitusunsulira nga bwe twagiraba y'omu ku bagireeta era asikidde mukama we
the economy is Matia Kasaija. Matia Kasaija, the economy is sweet. Na yesika kasaweza now fabatuno yezensimbi inti ekula at a high rate. Naye today Matia Kasaija yakyasinze wetutunuulira ba minister aba finance mu ggwanga Uganda bakyasinze okulwako. Matia Kasaija yakyasinze emyaka 11 era kati yasikiziddwa abadde mumyuka Henry Musasizi kati yakikuttemu. Ensonga yange eri wano bwana Ssemugenyi ne muna Uganda atulaba ne baganda bange wano nti wekibanga leero bw'otunya budget engeri gyetemeddwamu allocation eya funds zino we zinaabeera ogenda okulaba ng'ebisinga obungi government nga yo statutory saako ne payments endala zonna zigenda nnyo mu kusasula programs za government abakozi n'ebira whereby ate byo ebiseera ebisinga tebireeta magoba government tebangibwa nti yakoze amagoba nedda then bino ebirala biyinza okukulaakulanya ogenda babiwadde ssente entono security bwebanga erina obuwumbi obuwere 10 then n'okwata n'ebino ebirala bikulaakulanya eggwanga n'obizinga wamu n'obiwa nabo obuwumbi 10 nze ng'omunauganda nyinza okwebuuza Uganda twagala nnyo security okusinga ebyenkulaakulana kituufu twagala security n'obulamu kankweyo ka information y'obulamu nisigaze dakika 2 njagala kuwaako ne mu kitundu njagala okukema no budget by the way kantandikirewo ndowooza watagwe njagala nkwatire one tulina ebbanja lyawo trillion 126 nenga nabadde nkola okunoonyereza nga ziringa ezi oba eno basudde 225 ziri mu buse buli mu 13 naye nga tugenda ku nsonga eyo yennyini obanga gye tuliko otunuulira eggwanga embalirira eno ekikulu kya byonna mu Uganda kyasookedde okusooka okumanya nga tuvudde mu trillion 10 ezagenze ku security ebyenjigiriza ne bawaayo trillion eziri mu 5 ebyobulamu trillion eziri mu 6 kati eyo nga tuvuddeyo ekibuuzo kiri nti ensimbi zino zigenda kuvaawa ezigenda okufacilitatinga budget eno nemukwewola gyemisolo emipya gyakolaki egyayisibwanga ne parliament mulimu ababaka baali babale mu kaseera kutwajjana netukolaki netubyogerako kati munnayuganda nga tonaba kutunuulira bino biki manya nti ezo ensimbi ezigenda okuyimirizawo embalirira y'eggwanga eya Uganda zigenda kuva mu ggwe nga sukaali bamwongeddeko nusu mmeka naye nagenda okutunulira omubaka nga nagenda okutunulira nga okubalatira bannayuganda kususse mbu ku sukaali twongeddeko ebyo ebibiri abantu bafunye nnyo omugejjo simanya biki seminti ulira mukulisa bugenyi katono nnyo butto nga bongeddeko nusu biki amafuta tubadde ensonga z'olutanga lukyagenda mu maaso amafuta galinye bongeddeko nusu mmeka naye munnayuganda ono yagenda ozikola ki tekyandibadde ekibiina kugamba munnayuganda teyandibadde na buzibu naye waliwo kye tuyita taxation without representation ensonga nakugamba nkulu nti wootunulira embeera gye tuli mu yes tuyinza okuba nga waliwo ebyetaaga okukolebwako naye abakulembeze balivingira mu bulamu buli obweyagaza tulinga gali amawanga agagwe tulinga amawanga agamalayo edda bwotunulya nti buli mubaka nakubaliramuko nga kimwetagisa okumufunira emmotoka yabuwumbi byabukadde 315 zaki nga bwogatta wamu emmotoka zonna ababaka ukikwetagisa obuwumbi 166 wotunulira lidde monitor agenda netematema nga parliament olunaku esasanyizibwako biliyoni obuwumbi obuli mu bubiri nti abakulembeze bano balivingira mbulamu obweyagaza so singa mukulivingira mbulamu obweyagaza nekiwuzikanga munnayuganda yagenda okukakolaki akatoka gwamu munnayuganda ng'okyalisa ebijanjala empisa ogenda kutuka okugenda ebintu byonna bigenda kulinnya okutandikira naye okutandikira ddange ennaku z'omwezi limu omwezi ogw'omusanvu abadde akyakaaba ebbeeyi y'amafuta gagenda kweyongera semiti wootunulira nga baamwongeddeko buli kasawo nusu 7.5 kwegamba embeera yakwongera okukaluba naye singa gavumenti ku lw'okulumirirwa munnansi evaayo n'etunuulira bino ebitongole bya gavumenti ensimbi ze basaasaanyayo obulamu bwe balivingiramu okulaba ng'eggwanga tulitangira n'olw'amabanja ge tulina saagala kusuka wano tusinkane ku 93 Kingdom FM programu ekyombo oluva wano sawa 3 tubale sawa 2 then mwesimu tuyiteza omukulu wava wanagenda wali ku 93 kuleesooka alazaka mu seconds butereevu nnyo munafu abadde atulaba tukwebaza webale nnyo bali ddala mezi y'abannamawulire tubisunsudde bitusobodde ate
Munnayuganda ali eyo fuba nnyo okulaba ng'ebintu ebikwatana ne budget obitegeera obinnyonnyole so that osobola okwekubira omulanga eri abakulembeze. Bwana Ssebugenyi tuyanze mu seconds. Kale bannayuganda mwena ade batulaba tubeebaza nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala naye mwami Ssebugenyi okubeera ng'otuwadde omukisa ne tukyalako wano tuyanziza bannange. Kale akumata 10 mpeera tugenda mu Kinigeria tewe tuvaawo. Pashuwazi yasooka Kinigeria ate wali eri Misiri baje bakutuuseeko ebyemizannyo bangaye Mexico yawangudde omupiira gwayo gwasoose mu FIFA World Cup. Tujja kuba nga tubitegeera wekumire ku KTV akumata 10 mpeera nze Ssebugenyi Joseph.